Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omuloodi wa Kampala Erias Lukwago yatandikawo ekibiina kyabavubuka n'ekigendererwa ky'okukuuma obululu bwa 2016 nti NRM ng'eyita mu nnamagye Kakoza Mutale yali emaze naye okutendeka abavubuka okugibbira obululu. Wabula omwogezi wa poliisi mugwanga Enanga ategeezezza nti kino kimenya mateeka. Ffe ekyaffe si kibinjja nti oba milisia oba ki security system mutijje truth and justice ekyaba solida oba abantu ba solidarity be solida kulu abanywanyi ab'enkyukakyuka ab'omukago ogw'enkyukakyuka. Tewaliiwo busobozi buweebwa omuntu wa bulijjo oba ekitongole kyonna eky'ebyobufuzi okwenyigira mu kuwandiisa bannayuganda n'okubatendeka mu by'obukuumi mu ggwanga wano. Poliisi egamba nti yalabula dda Lukwago ku kibinjja kino era Enanga akkaatiriza nti kabatande batandike emirimu gyabwe egimenya amateeka bakukwatibwa mbagirawo. Banaagezaako kiteeka mu nkola abano bonna tujja kubazingako tumanye n'abo abali emabega w'ekikolwa kino tujja kubavunaana. Lukwago okugunjaawo ekibiina kino kyaddirira mu nnamagye Kakoza Mutale okwogera lwatu nga abantu batendese bwe bagenda okunenyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Ku WBS TV, Rebecca Namboze wano mu Kampala.